ebyo n'ebirala bingi byogenda okulaba ku vidiyo eno ntegeeza embeera yabadde ku Fangon Forest ekiro ekikeeseza olwaleero ennaku z'omwezi 3 omwezi gwa October omwaka 2025 kiba kitegeeza njogera ku lunaku olw'eggulo nga ennaku z'omwezi 2 October omwaka 2025 ekiro kyabadde kinyuvu nnyo eri abafangon. Omanye ekiro ekyakeesezza ejjo ekyanga 1 October abafangon baafuna bufunyi kumanyisibwa nti alien skin yali akomyewo ku Fangon, wabula babadde tebannalabayo katambi nakamu yadde ekifaananyi yadde vidiyo yadde ki, wabula ekiro ekikeesezza leero alien skin abafanguni bamwose buliro era ne babeera n'akaseera akabadde akalungi ennyo. So vidiyo eno gisigaleko nnyo osobola okuba nti bw'oba oli mu Fanguni onyumirwa, ate bw'obanga Fanguni ogiinako ekintu kikulira ddala. Soka olabe. Nafuna emikwano emipya nga ndamuliza. Gavumenti oyagala twegobako etufudde. Asira bego. Soko olindeko. Oyagala tutya. Bego sibba kyala. Tutunda. Sibba tunda. Omuntu yenna buli muntu konsango kati kamba nyonyole mwe bamene. Buli muntu konsango obuvunanyizibwa ngamba odeeka abayayi. Naye nga ffe tawoloza tumutulyangako. Abayayi bamugira ku ki? Kubanga twakwetimba. Twalina okumanya. Okuli wano omutima waliwo. Wakati nga abafanguni bali mu kubuuza alien skin nti musajja oyagala kutukola ki? Lwaki otwegobako? Oyagala Fangon tuleme kubanga tudda ate nga ffe wano we twagala okubeera? Twagala kubeera ba alien like it or not? Wabula alien skin yabagambiddewo nti nze gyempita abantu abategeerekeka bangamba nti ebiyaye mbyegobeko. Mukadde ke kamu abamu ku bano babadde baakasiteebwa okuva mu komera era balina obubaka bwe bawa alien skin ku ebyo bye baasanze mu komera. Ate era mukadde ke kamu alien n'abagamba nti Fangon Forest eno mugiraba oba Fangon, amazima gali nti twagaddewo registration, tetukyayingiza muntu yenna mu Fangon. Twakoye Gasia Blolo. Sanze mukomera ngayambadde katisati kakayimbi akusuubiza bwana bafulumye tisati agenda gisula anonye ya Fangon. Bino nga bigenda mu maaso, mwana mulenzi amanyiddwa nga alien skin naye yafunyeyo akadde okuwa ku bafangon amagezi n'ababuulira bimu ku bintu ebigambo eby'amagezi bye yafunye gye yabadde. Wabula mukadde ke kamu n'abagamba nti naye mmwe mulowooza kyangu nnyo okubeera kimenke? Waliwo wano ali wano gwe nsobola kiwaamu essaawa naye we ziba 3. Mukadde ke kamu alien skin yayongedde okulaga nti ebigambo bya Luga Media bye yayogedde jjo nga yeebaza buli muntu nti ddala ebigambo bino alien ye yabimusindikidde oba ye yabimuwadde. Olw'ensonga alien skin ayongera okwebaza Kasolo MP oba Honorable. Mukadde ke kamu n'okwebaza Jeno Muhoozi n'agamba nti Jeno Muhoozi oyo gwe mulaba musajja w'amaanyi ddala. Omusajja omu yawadde amagezi ate nyigira abantu olumu gwokoledde byakabeera olumu yakubeera yasoge ekijula ku mutima kyagaba, ekijula ku mutima mukisakola kyagaba. Omutima bagwajjula busaasizi bakisa kyosobola okulaba oyo gwokoledde ekyobusaasizi wabanga omutima gwajjulako ttima nebyalina okukola ki kitegeeza buli omuntu wakunyiiza otuuka ku leva esembayo konga okajjukira nti okuwa embisi kyabadde ayagala naye zaalinawo oba tokwataganya kati we tuli balamu
Nego boy ne baba bakuwa mu kubola chimenke. Ndio mali na kumeka. Olaba fanti kino mafia. Kumpine alien skin okwebaza afande asimwe. Okwebaze. Balo mukisa guno ngandi kumpine alien. Beka solo. Jeno Muhoozi yekuwe kwanga tugenda kuyamba kunonyeza tata w'obululu. Muhoozi musajja w'amaanyi bigambo byayogeddwa alien skin wakati mu kwebaza abamubeereddewo mu mbeera gy'abaddemu gye buvuddeko. So mbadde nkunyonyola nti mwana mulenzi amanyiddwa nga alien skin Fangon balina Independence Day yaabwe we batera okuba nga bakyakyanca n'okujaguza nti lwe baafuna independence wabula olunaku olw'eggulo ng'ennaku z'omwezi 2 Okitoba nalwo lujja kubeera lunaku Fangon bano lwe bayinza okucelebratinganga olw'ensonga nti okuva ku Saturday alien skin abadde talabwako era nga bamunoonya tebamufuna Fangon. Newe bavuddeyo amawulire ne gafuluma nti yabadde katwe police nga lumu Okitoba era ne kigambibwa nti yabadde akomyewo ku Fangon. Still tewabadde bujulizi bumala okakasa nti mwana mulenzi ono yabadde akomyewo. So olunaku olw'eggulo nga 2 Okitoba lwabadde very special olw'ensonga nti yalabiddwako buterevu ate n'afuna n'akadde aka interactinga wamu n'Fangon bonna osobola okulaba obwedda we bafukamira we bevulunga mu ttaka we bawanika fulaga we bagisa wansi we bagiteeka we bagiwuba we bagiteekera we bagiteeka eri nga lyonna ssanyu erijjudde abaana ba Fangon nga bagamba nti alien skin kaakomyewo nze kino sikirabanga soka olabe wano katono. No, it was all happiness at a much in the best Fangon forest. Oyo no mwana mwala gwolaba yoyo gwe bakubye agambibwa okuba nti yakubiddwa essasi naye ku Fangon yabaddewo ekiro era n'afunamu ka moment ne alien skin nga bw'osobola okulaba. Kati waliwo omukyalo ono bamuyita n'abakyala w'ekituutu kino n'abakyala yabaddeyo n'awulira endigito ng'ekoledde kwe kujja emisinde n'agamba wait a minute, how did you guys try to do it to have alien skin back at Fangon? So kolabe ku n'abakyala wano nga having a moment ne alien skin wamu n'Fangon. Omanya abaagala nnyo omukazi ono. Omuntu wange ndowooza ali bweru. Mbadde ndowooza lwa Sande tulikyakala. Tunakyakala ku weekend. Naye mwebalire ddala. Nga tetubyogerako tujja byogera olulala. Bigambo bya n'abakyala nga ze ku Fangon okonfaminga nti bannange alien skin yakomyewo. N'abakyala oyo bamuwa nnyo ekitiibwa ku Fangon awo. Era ebiseera ebisinga bw'aba ayogera tebaddamu. Bamuwa akadde n'ayogera ne bamuwuliriza oluvannyuma ne bamusiibula mu mirembe ate ne guddamu ne guseka nate. In fact abamu ku badayihard ba mwana mulenzi alien skin balabiddwako nga bagamba nti naye alien skin oba watuloga bulozi otuwaaki. Bigambo by'aba Fangon. Ne batubuuzizza otuwaaki okukwesibako. Era okukwagala ennyo. Lwaki tukwesibako? Sebangambye kambu nasuzizza abatta omuntu ne mbasuze waffe ku mizigo ne banga. Akira olukuŋŋaana luno olwa alien skin wamu n'aba Fangon ababadde bamusazeeko lwabadde lujjudde okunyumya wabula nga banyumyayo ebigambo 5 ne bakuba ennyimba za alien 4 ne banyumyayo ebigambo 6 ne bakuba ennyimba za alien 7.
Bambye obwedda banyumyayo kimu ne bakuba omubali ne banyumyayo kimu. Wano no Alien Skin weyayaniriza bonna ababadde bavudde mu komera abajja ku kooti wali e Makindye, wabula naye akakasa nti engeri bo gye babadde mu sso bano bafaani be amazima naye nga Fangon boss alina sso z'abaddemu newankubadde ng'ezize zibadde kuwola nnamu. Yabadde mu sso era nabaddeyo mu sso zange nakuba zange nga zizawola nnamu. Bonya kajayi ffe tuwuuta wali badde wali kajayi twakulabye naye nga tuli wali nanga tuwanyira tuli Papa oba yaguze mmere buli abadde mukomera alidde. Buli abadde mukomera alidde. Bakomye kukuba mubali okulya balidde n'okunywa banywedde, but all nga biri sponsored by Alien Skin. Alien Skin wano nno we yakonfamingidde wajja abadde agamba mbu naye abadde mu basementi mbuwadde gye n'Omuhoozi mukwano gwe, wabula naye abadde yamutwala mu basementi. Sooka owulirize basementi ya Alien Skin mbu tetaliza. Esanyu eringi Wano nno abaana ba Fangon ni bano ababadde basibiddwa wamu ne Alien Skin bayongedde okubeera mu mboozi ey'akafubo nga balaga engeri gye beesisesseemu n'abasajja ntegeeza abasirikale na buli byonna ebyabadde ebweru ne munda w'ekkomera, wabula mukadde ke kamugayo omu yabadde anyumya. Kano ka clip kawulirize gye kakkira. Gayo omu yabadde anyumya we yabadde atandikidde okwogera ku nsasagge yabaddewo ku Alien Skin n'abasirikale nti baabadde bamulemedde bano ne bakola ensasagge. Then gayo no yabadde ayogera Alien Skin n'amukolera signature ey'omukono n'amusirisa. Just watch this video very close. Kale nga onagamba abajjonkeze embantuso we magombe kabiri shada nabagamba kati banzeka ina kabatwale emagombe just mwogera nyoe mwade mulemedde mafia juice tukira mwana Otegedde oba olabye. Kale, so that is it. That is what went on this night. Ekeseza olwaleero ekiro kye tukeseza okubeera nga leero ziri 3 bino bye bibaddewo mu kiro kya leero wali ku Fangon Forest. Abaana
ba foot soldier ba Fangon forest no yana ba foot soldier oba ba Fangon forest soldiers ba Fangon soldiers ekire kikesezo olunaku olwaleero basazeko alien skin era we batuuseyo balidde n'okunywa ne banywa akatase of alien skin era we bamaze okulya ne babwegera n'okunywa batandise okubanga banyumya emboozi ez'enjawulo byonna obiwulidde sijja kubanga nkuddira mu kino nakiri but just know they had a very good time. Babadde n'akaseera kalungi nnyo olw'ensonga nti bakira obwedda bacacanca nga ne mukama waabwe bamulabako tebibadde mbw ate alien akomyewo wabula nga gwe bagamba nti akomyewo tebamulaba alien skin babadde naye ate era n'abawa akadde kangi. They interacted very well. Bwabagamba kano nabo we bamugamba ku kali, bwabagamba kano nabo we bamugamba ku kali. So it has been a very great time wakati wa alien skin n'aba Fangon. Osobola okulaba, in fact alien skin teyeekomomye okitegeera kyenjogerako, teyeekomomye oyo nno ye Kasirye. One of those guys were analyst abali ku mikutu gino egy'enjawulo era nga musajja wa Fangon nnyo tavangako mu alien skin from day one we yasalawo okuba nti awagira alien skin atambudde naye paka. So alien skin abaana bwedda bagukuba nga atudde ng'anyeenyaamu ku mutwe wabula oluvannyuma gwamukutte nnyo ngamba omubali n'agamba waayi lwaki sisituka ne nkyezaamuko n'aba Fangon so nasituka n'agamba waayi abaana balinagudigida bokka ate nange ebizibu bibaddewo nabo babadde mu bizibu. Abaana bano baalaze by the way omutima oguli solid ennyo batambula okuva yonna gye batambula ne bajja emakinde ku kooti okwosa eggulo nga lumu we babadde basuubira okuba nti alien skin was yet to be arraigned. Ekitaasobose cause alien skin teyaleeteddwa ate luvannyuma mawulire gajja kawungezi nti alien skin ali katwe ku poliisi akola statement era emikutu gy'amawulire egimu ne gigamba nti alien skin yali akwatiddwa wabula ate akawungezi tufuna information nti musajja ali ku Fangon Vera bwe yagenze ku Fangon teyasoose kulabisaamu oba kwerabisa yawadde Luga Media obubaka ye yabutuwadde. So officially alien skin wali tekyalimbwa ali mu kkomera tekyalimbwa ate biki ekyenjawulo ekyabaddewo abasajja ba alien skin abambeera ennyo ku lusegere tebaabaddewo aba security ye. Komanda Mudogo teyabaddewo, Kochi Kerementi teyabaddewo, Ibura Kabadia teyabaddewo, Julio teyabaddewo, Ismami Jaguluro. Until now there is information that he is detained. So alien skin yabaddewo ku Fangon but abasajja be bano bogamba abamwetooloola abamuwa security n'okumuggala tewali n'omu yabaddewo. Abantu ababaddewo bogamba aba alien aba bulijjo, that is Kasirye analyst wamu ne Luga Media. But that is what went on mu kiro ekitukeseza olwaleero. Njagala kutegeeza ku bannaffe aba Honeybites. Honeybites bagamba nti olina omwana adda ku ssomero oba ogenda ku ssomero kukyalira mwana, mutwalire package ya Honeybites ey'omwana ali ku ssomero. Balina ebintu ebyenjawulo nga decorated donuts, balina daddies, balina binyeebwa, amawogola, bintu bwe bityo. Bakubire ku 0709787508 ebikwatagana n'ebyokulya omwana byawangala nabyo ku ssomero. Kati bannaffe aba Alson Painters UG bo basiizi ba langi. Olina kizimbe omaze okukizimba oba kinaatera okugwa, bakubire ku 0705193636 bajja kujja balambula ekizimbe kyo, bakolere quotation oba emiwendo egyetaagisa okusiiga ekizimbe ekyo nga ne material kwali, then emirimu gikwajje weyagalire mu kizimbe kyo kyozimbye. Abasiddi omusunsuzi lyerinnya lyange, ate era omukutu kwe tuweerereza baguyita Agaliwo. Yes, eno ye Agaliwo YouTube channel.
nagamba nti information nga bweba etuuseewo bwe tugyetika ne tugikuleetera tetugatta mu kyaffe yadde okubaako kye tuteolamu nabwe kityo likinga video. Thank you so much.